Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Okusookera ddala neebaza mwe mwenna abajja okunziikirako nga muvudde ku channel gye bayita Kyayiti. Mwebale nnyo okujja kunziikirako, kyo nno kyali kirungi kuba okuva mu kibuga okugenda e Masaka ate mu kyalo ekyo nno kiba ky'amaanyi nnyo, kiba kya bulabe okuva gy'ovudde n'ojja mu kyalo ate n'oddayo buzzi nga tonaabye ku ddagala. Mwe mukimanyi nti mu kyalo we wasibuka eddagala ery'enjawulo ate ery'amaanyi, eddagala ng'eryo eryambuula wamu n'ery'emikisa. Nange kennyini nanaaba ku ddagala eryo olw'ensonga nti liba ddungi nnyo. Nze era omuntu wava mu kibuga kati nga mwabajja okuziika nali sobola kubaleka kuddayo buzzi nga temunaabye ku ddagala, nga temufunye ku ddagala ligenda bayamba kubaggyako ebyo bisiraani, mudiibo butaweebwa, butaagalibwa, lutwe muba mulina okulinaabako ate ne munaaba ne ku ly'emikisa era nga bwe mwaliraba. Ery'emikisa litangaaza emikisa gyammwe kwegamba ogenda okudda gy'ovudde nga buli kintu olaba kikutambulira bulungi. Kati n'olwekyo nange kennyini buli we ngendako mu kyalo eddagala eryo nina oddinaabako, nange ndinaabako nfune ku mikisa, emikisa gyange nange gibeere mitangaavu. Bwe kityo bwe kiri era nammwe kyembasaba mwe mwenna abali ku channel yaffe eno Kyayiti, kyembasaba bambi kikulu nnyo nnyo okubeera nga weerwanako, okubeera nga weetaasaako ebyo ebisinga okumalako abantu emirembe. Onaabe ku ddagala. Kati bw'ogendanga mu kyalo oba ogenze kukyala oba lunaku lukulu oba ogenze kuziika nga wammwe, fuba okulaba ng'ova mu kyalo ng'onaabye ku ddagala. Linoonye ky'obulaba nti nfuba nnyo obbatterayo eddagala eryo nga ndibalaga mu bikoola gye liri nalibateerayo bulungi nnyo, era nja kuddamu mbakolereyo vidiyo nga mbalaga buli kikoola ky'eddagala nga bwe kifaanana, eryo osobola okunaaba nga weeyambulula n'eryo ly'osobola okunaaba ery'emikisa eritangaaza emikisa gyammwe, n'oba nga buli ky'okwatako nga kikkiriza, nga ky'okwatako nga kikutambulira bulungi. Nja kuba mbateerayo vidiyo endala mu maaso kaawo. Omanyi kiba kikulu nnyo okubalaga eddagala oba okukulagirira eddagala ne nkulaga n'ekifaananyi nga bwe lifaanana, ekyo nno kiba kikulu kuba kiba kya bulabe okugamba erinnya ly'eddagala naye ate ng'ekifaananyi tokimanyi kati obeera onaalinoonya otya. Kati n'olwekyo nja kuddamu mbakolere vidiyo nga mbalaga eddagala eryo ly'olina okukozesa mu nsonga eyo. Byonna bye nnaaba njogeddeko nja kuba ndibateerayo, naye olunaku olwaleero njagadde mbeebaze mmwe abajja ne munziikirako, ekyo nno kyali kirungi nnyo. N'ekirala buli w'ogenda mu kyalo kyenkusaba gwe wenna omwana omuwala, gwe omwana omulenzi, omukyala, omwami, buli w'ogenda mu kyalo fuba okulaba ng'onaaba ku ddagala. Mmwe mulina okwerwanako ate nammwe mulwanirire ku baana bammwe babeere bulungi, mutangaaze emikisa gyabwe egy'omu maaso. Kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kati nga bw'olaba eryo liiryo nalikolera abo abali balyetaaga oddinaabakaakadde ako, nga bw'oliraba lino erimu lya kweyambulula, lino eddala lya mikisa. Bwe kityo bwe kiri, tolina gatta ddagala ery'okunaaba nga lyambulula likole lyokka, n'ery'emikisa litangaaza emikisa gyo nalyo likole lyokka nga bw'olaba eryo. Bwe kityo bwe kirina okubeera. Oba oyagala okufuna mu ddagala eryo bw'otyo bw'obeera olina oddikola, kijja kuba kirungi nnyo. Mukitegedde? Kirungi nnyo, mbasaba mwefeeko, kijja kuba kibayamba. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyonna ky'oyagala okumbuuza ku ezo vidiyo eziri ku channel yaffe eno Kyayiti. Nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.